Mu kiro ekikeesezza olwaleero abakristu mu Kereziya St Jude e Wakiso beetabye ku kijjulo ekitegekeddwa okusonda ensimbi z'okuzimba Kereziya, ng'ekijjulo kino kiyindidde ku kitebe ky'abasomesa mu Wakiso ekya Wakiso. Ekereziya eno egenda tutwalira ensimbi biliyoni nga 3 n'okusoba oba 4 kwali kyaki eriwo tetumala. Tewali Kereziya emala naye waakiri etwala abantu batono nnyo. Etuuza abantu 420 netwagala Ekereziya esobola okutuuza abantu 1500 n'okusoba era gye tupulaninga gye twatandika okuzimba. Ekijjulo kino kitandise na mmisa ekulembeddwamu bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Ronnie Mubiru ng'ono asabye gavumenti okukwatira wamu n'abakulu b'enzikiriza ng'ebayambako mu kuzimba amasinzizo nga kino kyakuyamba okukendeeza ku bizibu ebizinya eggwanga lino oluguje. Tuli ba partners ne gavumenti yaffe. Awo nno tusaba gavumenti mujje mutuwagire. Enteekateeka eno bwe tuli ow'emyoyo gy'abantu, abantu naddala amayisa gaabwe gasobola okubeera nga empisa z'abantu zisobola okubeera nga tuyinza ogamba zikolwako obulungi. Tulaba abatemu, tulaba ababbi, tulaba domestic violence obutabanguko mu maka, n'ebyo byonna mu Ekereziya abantu bwe bajja tubikwatako. Ategeezezza nti amasinzizo gakola omulimu munene nga gakwasizaako gavumenti omuli ebintu ng'ebyenjigiriza, ebyobulamu n'okukyusa embeera z'abantu, nga n'olwekyo gavumenti kigigwanidde okugakwasizaako mu nteekateeka zaago. Kulyowa myoyo gy'abantu kyokka. Ekereziya ekola ku by'amalwaliro, Ekereziya erina amasomero, tulina amasomero wano. Father Mubiru ategeezezza nti balina n'enteekateeka y'emisinde mu bunabyalo egineetabwamu abakristo okuva mu bendobendo lya Kampala nga gino gyakubaawo mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno era ng'abavubuka be bagenda okukulemberamu enteekateeka eno. Mujje mutuwagire tuzimbe ennyumba y'Omukama eweesa ekitiibwa, kubanga bwe tuzimbira Omukama ennyumba emuweesa ekitiibwa naye azimba ebyaffe ate tetusigala kye kimu. Tulina enteekateeka ez'enjawulo kakati nga bwe tubadde ne fundraising dinner eno era maaso awo tujja kubategeeza tugenda kubeera n'emisinde ate n'ebirala n'okuba nti tulina enteekateeka okusobola oli osobola okuweereza ssente mu banka, osobola okuweereza ssente mu merchant code, Momope. Ye Father Anthony Musaala nga yakulembeddemu abayimbi ku kijjulo kino akubiriza abakristo okwerekereza bazimbire Mukama ennyumba emuweesa ekitiibwa. Fundraising zino tuyita abantu bangi ate ekitusanyusizza nti tufunye abatuwagira si bakatuliki bokka, tufunye abakristaayo n'abasiraamu, ekiraga nti tuli kimu kubanga nange nga bampise okusondeza omuzikiti jjagenda ezo Ekereziya y'abakristaayo Katonda y'omu. Mu ngeri y'emu abakristo abakulembeddwamu Katikkiro w'ekika ky'Engo Ssebina Javiera Lubowa basuubiza nti bakuwagira omulimu guno era nga basuubira nti gwakuggwa mangu. Lw'oba ogenda okukola ekibi jjukira Ekereziyawo engeri gy'akuzimbyemu akati awo tusobole okwewala emize emibi ng'okulya enguzi, ng'obulyake, obunnanfuusi n'emize emirala egyo gyonna. Kino kye bayita corporate social responsibility. Kati bizinensi zonna oba kampani yonna buli weekola erina okuddiza. Buli woddiza ekitundu mw'obeera oba oyambye okukulaakulanya ekitundu. Kati tuba tuzimba leero kyaki. Ekijjulo kigenze okuggwa ng'abakristo basonze ensimbi ezisoba mu bukadde 6. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.